Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Eno gye bagitadde Still Hope ali ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Weebali kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olunaku olwaleero, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, atwaniza omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tusabidde amiina era amiina ddala. Kakati olutalo lwa Kawuula lweyongera mu maaso buli olukya era abasumba ab'enjawulo baluyingiramu buli kadde. Lunaku olwaleero omusumba Jamaada Kikomeko ayingidde mu lutalo. Wali asumba bagamba nti abantu abasomesa Kawuula balekeraawo mwaka ku mwaka Kawuula, era ne babaako gye basonga direction emu gye basongamu ne bagamba n'abalala bonna ababisomesa bubayigireeyo, abantu bonna ne babateeka mu kutya. Kakati basumba bangi ab'enjawulo obutambi bungi bozzoolaba okuyita ku mitimbagano egy'enjawulo, kubamu nga bagamba Kawuula eyo doctrine si nnungi, era etwongera oba nga tugisomesa bw'abantu atubaleetera okuba nga balowooza basibe, naye mbw ate nga Yesu yajja n'atufuula baddembe. Kakati omusumba Jamaada Kikomeko ayanukudde n'asekerera abo bonna abawolereza Kawuula. In fact abagambye muli ba agenti ba Kawuula, kubanga Kawuula tolina ky'omwagaza, lwaki omuwolereza nti bamuleke? That is a big question. Abakiwakanya gye balina okuba nga batubuulira lwaki bafuuka ba agenti ba Kawuula okuba nga ate bamuwolereza. Kale leka nsooke kuwe omusumba Jamaada Kikomeko ng'asengeka ensonga ze. Alina n'obutambi bw'asoose okulaga awo kubamu abavuddeyo nga Bayibuli ebazitoweredde, balemereddwa okusomesa Kristo, kale ate batandise kusomesa okulumba njigiriza z'abalala ng'ate nabo balina Yesu kye yabawanga bo okuba nga ate bakisomesa. Naye n'oyogera Kawuula emyaka 2 20 years. ne bamukuba mwene kanisa, ne bamukuba mweri, ne bamukuba ne mweri. Is it here and there? Kawuula y'ani oyo atagenda? Who is that Kawuula that doesn't go? Ani oyo gwe bakuba atavaawo? What is that kind of Bamukuba eno woman ne that doesn't bamukuba go? eri myaka 10. He's hid Gwe here tolaba and nti stand this side 10 years. waliwo obulimba. Don't you see that? Obanga oyogera Kawuula nga gw'osomesa gw'obuulira, omanyi bw'alya, omanyi bw'asula, omanyi bwe yeebaka, omanyi ssaawa z'atambulako, atambula ku y'omukaaga, atambula ku y'omwenda, buli kimu kyonna kyonna ekikwata ku Kawuula okimanyi era kyonnyonnyola, n'oggyayo black book buli kimu kyonna kyonna n'owandiika nga Kawuula omumanyi endya n'ensula. Tumanya bumanya nti Kawuula ye mukamawo. Bannange ekizibu kizze olw'ensonga kati waliwo abaweereza n'abasumba bawolereza emizimu. Kikulumirawa nga pasita agobye Kawuula kubanga balumbye sumba Tomu agoba atya Kawuula. Lwaki kikuluma? Lwaki owolereza emizimu nga ne Yesu yatugamba tunaagigobanga? Bwe ne mumugoba eno yeetagenda myaka 2 owange oyogedde emyaka 2 waliyogedde 10,000. Kubanga bayogera Kawuula otegeeza ejjini, otegeeza omusambwa, otegeeza Mukasa, otegeeza Ndawula, otegeeza ani? Gy'emizimu gy'otegeeza Lusifa. Kakati kikulumira ku ki ng'omuntu agulya emizimu? Lwaki owolereza Sitaani bw'obanga gwe mutuufu? Kati gwe awolereza emizimu n'onaagigoba ku mwenna ani mukyamu? Nga ne Yesu Kristo yagamba Sitaani bw'ava mu muntu atambula ng'anoonya waawummulira, naye bw'abulwa dda n'ayingira ennyumba eyo balaba njereere. Ekyo Yesu yakyogera dda. Kakati bw'oyinza kyogamba nti lwaki mugoba? Sitaani bw'omugoba tafa, emizimu tegifa, Lubaale tafa, era yeetooloola nadda. Ne Yesu yakisomesa dda. Bw'oba oyagala kikebera mu Luka Essula 11:24, ate mu Luka 13:11 Yesu yagoba omuzimu ku mukazi, omukulu w'ekkuŋŋaaniro n'ayomba, pasita w'ekkanisa n'ayomba. Kakati ekikuyombya kiki ng'omusumba agobye Kawuula? Kati Kawuula yafunye baagenti abamuwolereza. Bannange tulumbe ebintu nga twegendereza. Kale ndowooza omusumba
gy'amada kikomeko omuwulidde naye ekibuuzo kiri nti kuba ennywe zonna zisonga mutundu wadde tetwagadde kyogera kubanga mutundu yetera osomesa ebifaanaganako bit. Ekibuuzo kiri nti ebyo byokka bye basomesa, is that all what they teach oba it's part of the package? Ebisobera nti ekyo kitundutundu ku bye basomesa naye balina ebirala kubanga oluusi enjiri y'omutundu enjiwuliriza nti ano gibaleeterako wano olumu ne mukiwuliriza nina ne gye ngenda obbaleetera olunaku olwaleero mayinza wempulira ekintu nga kinkozeemu omulimu nsobola ntwaleyo n'omulala ayinza okuba nga akyetaaga. Balina package ez'enjawulo, basomesa ku mutima, basomesa okusonyiwa, bayigiriza okwesabira. Ebyo ebyera byonna abantu tebabiraba. Omanyi tuli ku nsi eno enzibu era Yesu yagitugamba n'ensi olaba kyatuuka ku muti omubisi kale ate ffe emikalu. Omuntu osobola okukola ebirungi 99 ye n'alaba ekimu ekitamukoledde n'akirigaadinga okuba ekibi n'agulumiza ekyo biri byonna n'abiteekako ettaka. Okitegedde? So balina packages ezisomeseza abantu. By the way, kiringa nange si byonna bigenda okuleetera nti ojja byagala. Waliwo kyenyinza oleeta ne Jamiro baleera abaddeko ki? Waliwo kyenjja okunagamba kino obwedda kyenkola ki kyenjagala. Waliwo kyengenda okunagamba oleese point. Okitegeera nti tugaba emmere ey'enjawulo eri abantu ab'enjawulo. Kakale emmere gyendeese olwaleero bw'eba tekukolera eyo ng'ogwo ogiteeka eri ng'olinda endala. Oli we beemukolera then ng'akola ki? Ng'ate agirya. Ati gy'amada kikomeko abuuzizza. Sitaani gwe mwogerako Kawuula ye sitaani. Ye sitaani yennyini. Kuba abantu tebabitegeera. The devil manifests in different categories. Oba ogamba lubaale ye sitaani, ebiteega ye sitaani, amajiini ye sitaani, Kawuula ye sitaani. Okitegedde? Lwakuba nti ajjira mu miteeko egy'enjawulo. Kati sitaani tatandise leero. Abaddewo emyaka 600 plus 6,000 and above years. Kati wogamba nti tumuleke tetumu ate nga Yesu yatugamba tumugobe. Akugambye nti sitaani w'omugoba tafa n'omuyita faya nti afe tafa. Yesu yagamba nti omuzimu bagugoba mu muntu otowooza mugugenze permanently. Gudda. Egyo emizimu gyonna gye tugoba tegigenda mbu gigenze kufa. Gifinding other areas era wegifuna opportunity ekomawo mu gwe gikomawo. So kitegeeza nti this is a continuous practice, spiritual practice. Nti tulina okuba nga tukikola bulijjo okugoba emizimu. It is a daily continuous routine. Kuba yesitandi olunaku lw'olimulekera omugoba ng'ofudde yali akyaliwo. Okitegeera? Kakati Abafilipi 1:15 kasooke kwekyandiikibwa kino. Omanyi bino ebiro bye tutuuseemu omuntu agamba naye kiki kyenyinza okwogerako ne kidrawing attention y'abantu bye tulimu bya ntalo. Ate bana abasumba mutaave obutaagaliza bubi nnyo. Kama oli ayogera ku Kawuula abantu baliyo bangi. Kakati nange kyenkola kikambeere kati nkuba kike. That's not good. Buli omu Katonda yamuwa okuyitibwa kwe. Buli omu nzikiriza. Era ogamba mbu kanyingire mu kwa Jamiru byakola ojja kwesanga eruzira wabwereere. Kuba bino ebyaffe birimu emiggo. Kati nawe kola ebibyo by'osobola okuba ng'okola ki? By'osobola okuba ng'okola. Buli omu Katonda alina kye yamudizayiningira. Ng'ogenda kikulukutira nga teri mulala ayinza kikola nga ggwe. Naye ogamba nti kankolenga gundi bijja kulema. Buli omu alina ekisa kikye. Abafilipi 1:15 Some indeed preach Christ even from envy and steal, and some also from goodwill. Waliwo ababulira Kristo nga balina ebigendererwa ebyabwe. Waliwo ababulira Kristo nga bo balina bye baagala okufuna. Naye ate waliwo ababulira Kristo nga bo bamubulira out of a good heart.
nga just baagala abantu bategeera amazima. Okitegedde? Mulimu abo abasomesa Kawuula nga bategeddewo okubbirako bantu. Olina Kawuula tukolewo tuti leeta ki, leeta ensigo, leeta nga ye ekyo kyakoze. Naye ate waliwo asomesa Kawuula ng'ayagala obeere free, obeere delivered. Kyekyandikwa kyekikugambye. Naawe oyinza okuba oli kubyogerako nga just olina nnugu omeze akasajja oba kakazi oba kasajja simanyi oba kaana nga olina just ekiruubirirwa kyo nti kankyogereko abantu bampe attention abantu bajje wange. Naye nga it is not out of a good heart. Kati webiri ekkanisa ebyo byezeemu the kind of competition. Ninga omulabi waffe ali omusitaani singa ffenna twegatta buli omu n'ayimirira w'alina oyimirira, buli omu n'adda ku ground ye n'otatunula mu sowaani ya munno, you concentrate on your task. Olwo sitaani tujja muyindigula ekyogo mwangu nnyo. United we stand mwangu nnyo. Naye ye bamuyita divide and rule. Tayagalira ddala abali wamu. Iba abasumba beetemamu. Buli omu alina ekikoosi kye. Buli omu alina ekikoosi kye n'abasumba be baakulira. Ekikoosi kyeno tekikwatagana na kyeri. Naye ffenna tuli mu nnyumba emu ya Kristo. Ffenna tuweereza Yesu. Nga twetemyetemyemu. Okitegedde? Kakati engula y'omutwe yeekuwa ensanyirira. Buli omu alina engeri. Kankuwa example ennyangu. Okunaaba buli omu alina engeri. Waliwo asooka ebigere, waliwo asooka omutwe, waliwo asooka emikono. Buli omu alina. Naye at the end what we want okuba ng'onaabye n'otukula. No matter the method you have used, kasoba ng'onaabye n'otukula. Na luno olugendo lw'obulokozi, we are looking at the finishing line. Tutunuulira kula nti eyo method gy'okozesa egenda kutuusa ku finishing line. Weeba egenda kutuusa era ng'eri mu kwagala kwa Katonda era nga tekontana na byawandiikibwa, use the method. Nange nina eyange gye ngenda okukozesa n'okubuulira enjiri. Nze nalabako edda wali ababuulira enjiri paka nakati nga bakozesa projectors. Baze nange nali nkyegomba era nali kipulaaninga ng'omuyaayo ono tannankwata kuntwala luzira. Nali nkipulaaninga. Okitegera? Mutuuka mu center ne muteekawo projector yammwe ne muselectinga video eziri Christ based, sinti buli gye bayita Christian movie eba Christian movie. Mugenda ne muselectinga videos. Bamuyita ono bijjaani ono ayogerera firimu z'abalokole mwerabidde. Okitegedde? Ne muteekawo video yammwe ne balaba ne mupozinga dakika nga 2 ne muyisaawo ekigambo kya Katonda. At the end ne musabira abantu. Nalabako yali akikola naye ng'ate abantu bakkiriza Kristo. Eyo nayo method ki ndala. Waliwo abagenda ddoddoddo. Eyo nayo method ndala. Waliwo abakuba crusades. Okitegedde? Eyo method ndala. Waliwo abayita mu kugaba. Kakati there are many methods of bringing souls to Christ. So long as eyo method tekontana na byawandiikibwa nga Katonda agikuluŋŋamiza gikole. Ffe kye tutunuulira kiri eki kuleeta myoyo mu Kristo Yesu. Kati kye kimu na kino. Gwe Katonda alina kye yakuwa. Lwaki tofokasinga ku ekyo mulokole? Oli muleka ajja kuwa accountability. Naye kakati Sitaani atuleetedde diversion. Kati buli omu abuukidde ekyo, buli omu abuukira ekyo, buli atalina kyayogera nti anti Kawuula, munne wa Kawuula. Okitegedde? Nti ate kino, nti ate kiri. Nze nagamba buli omu alina emmere gye yeetaaga ey'omwoyo okulya. Waliwo oli asaba n'amusomesa nga amazima ye n'awulira nti alina Kawuula, then that person will do the necessity. Naye waliwo oli nga ebiro byalimu tayagala kuwulira bya Kawuula, ayagala kuwulira muntu w'omunda. Ng'anoonya awali emmere y'omuntu w'omunda nga alya. Waliwo oli ajja okuwulira ng'ayagala yakwenenya era awulirize eyo, tajja kuwuliriza. Kitegeeza nti gwe nga gwe omuntu
gw'olina okubanga okulembera omwoyo wa Katonda, si buli ekijja. Ne mu bulamu obwa bulijjo olwotuuka nga lugula toyagala muceere naguwunyizaako, oyagala ku lumonde, oyagala kawunga, oyagala ku kolooni, okitegeera nti n'obalansinga diet eno, guno omubiri guno ne gufuna nutrients omanyi luzungu ezimala okuba nga gukola ki, gukutambuza n'obutalwala. Kati kyekimu ne mu nsi ey'omwoyo, tolina kuguliisa kawunga k'omuntu you balance. Mwoyo yennyini akubuulira nti okimanyi nti biro bino by'olimu nti ye kusonyiwa, waliwo kitatambula bulungi, waliwo bye wanyiigira, n'olya emmere y'okusonyiwa. Nze ekirala kye ndaba, amanyi bano abantu abasumba abamu baagala nnyo abantu okuba nga their personal properties. Nze njagala nnyo abasumba abayigiriza abantu okwesabira. I love such pastors. Ng'ayigiriza nti olina okuyiga okwerwanako, si kutunulira pastor. And ffenna twalira abantu tubalage Kristo. Bantu tuleme balaga nti ffe byonna mu byonna k'osisinkanye nze Kristo ebizibu byamaze okuba nga abiwuliriza. Ekyo tekijja kuba nga kikola. Abantu tubalage Kristo. Kati such pastors are very few, batono nnyo. Nnyo batinya abalaga abantu abalaga nti tunuulira omusaalaba. Kitegedde. So bwe lutalo olugera maaso lwa Kawuula, simanyi oba oli ttiimu ki, naye nze njagala obeere ttiimu Kristo. Beera ttiimu Kristo, ebyo biveemu, simanyi ndi ttiimu. Gwe awali amazima w'ogenda. Omusumba asobola osobya, omwana w'omuntu asobola ku mulamwa, naye Kristo tavangako ku mulamwa, ogwamuleeta okulokola. Kakati gwe tunula awali amazima w'okwata. Toteekamu personal feelings nti ate ono emusumba wange isisa muvaako. Gwe kwata awali ki? Awali amazima. Kale musoma kikumi kakuwadde Luka 11:24, Luka 13:11, Yesu ng'agoba emizimu ku bantu. So abasumba abamu kye bakola si bibiriko. Lwakuba abantu abamu balemereddwa okutegeera ebyawandiikibwa, balemereddwa okuba nga babitegeera. Naye kirala nze kye neesibako nti zino Bible schools ezize zino ez'abasatanist zino zoonoonye nnyo abasumba. Ziboonoonye, zibagyeko omwoyo omutukuvu, ne zibawa theory, ne zibawa one direction. Kati baalemala eyo, tebalina kubikkulirwa kuddako. Kale subscribe ngo likinge, commentinge, ate tusobole okuba nga tweyongera. Akagambo join kali ku screen kakoneko, okikola oba otuwagire. Bane nabasabyeyo baana, mungulireyo baana ya Daily Still Hope. Akiwulira asobola okukikola. Bw'atanaba kuba nga weetwalira Kristo, gamba Yesu, nkwebaza olwaleero lw'obulamu bw'ompadde, mbukuwa obeere omulokozi era mukama waabwe. Saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana nkusabidde. Amiina era amiina ddala. Nze bwe nali nga nkyakolera omulabe Sitaani, teri lunaku Sitaani bwe yagamba batukubye nnyo tubiveeko. Sitaani mission yakyagiriko okuva we yagitandika ng'akyali mu ggulu, y'okuba nga yeegulumiza paka nakati alowooza ayinza okufuga ate nga tasobola. N'emulumba abantu ne babakuba batya, azzaayo omulala obuddayo. Kakati naffe abaana ba Katonda tulina okubeera that persistence and confidence. Tulina okulemerako. Muleme kuba nga mutwalibwa ne motivational speakers aboogera ebintu by'olabanga by'oyitamu naye nga tebiriimu mazima. There is no truth. Nze bagamba mwawule facts ne truth. Mugoberedde nnyo facts kubanga facts zi entertaininga. Kitegedde. The world loves the fact, but the world hates the truth. So bwola ebintu ng'obyogera nga biringa ebifaananyiza ebituufu naye ng'ensi ebyagala nnyo, temubamu mazima, omwo mubeeramu facts.
kale kanetwolemuko katono wenkomawo bingi betugenda okubanga ate tutandikira awo amakya amalungi. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.